Kadama TV kuno kulabula tugenda kutwala eri Bakadaama abakkirizibwa okuyingira mu bisenge bya bababa era Bakadaama abaala obuliri mu bisenge bya bababa oba mama. Kadaama yenna bw'obanga okkirizibwa okuyingira mu kisenge ekya baba okumwalira obuliri, njagala owuliriza amatu era weegendereze ebintu bino. Togezangako n'oyingira oba n'otandika okwala obuliri bwa baba ng'olina akantu konna akakuli ku mubiri akasobola okuvaako ne kagwa mu buliri obwo. Obuntu buno butera okubagwako oluusi mubeera mulina obukomo. Kadaama waliwo gwabaleeterawo ng'alina akakoofiira eyagamba nti akakoofiira ke kaamugwamu. Genda nga oyina ekintu ky'oweebikiridde ku mutwe ng'oba kihabaya ekintu ekinene ekikaaya ng'ekinene ky'omanyi nti ne bwe kigwa oba okiraba. Togezaako kubeera n'akantu konna ku mubiri akasobola kubeera nga kagwa nga kasobola okuggwa mu buliri omwo nga totegedde, ng'obukomo, ng'empeta, nga earrings. Temuyingira ebisenge bya baba nga mulina ebintu ebyo. Akantu ako kajja kuggwako mu buliri. Waliwo abamu nga ddala kabadde tekamuguddeeko naye nga baba balina oba enkolagana gye bakolagana ne baba ne kabeera nga yakeerabiramu mu buliri nga madaama mutaliiwo, ate ne mubeeramu abalala nga ddala mu butuufu talina nkolagana na baba nga just akantu kamugwako bugwi nga ayala obuliri. So okwewala ebintu ebyo byonna toyina ngeri gy'ogenda kumatizaamu mama nti akantu ako kakugwako bugwi mu buliri. Kadaama gwe twabaleetedde ali mu buzibu kuba mama yamugambye togezaako n'ogamba abantu b'ewammwe oba abantu abajja wano. Ate nga yeeyo ddenje ekyasinze tokkirizanga omuntu okugamba nti tobeerako muntu yenna gw'ogamba. Omuntu yenna agamba tobeerako muntu yenna gw'agamba abeera alina ekigendererwa, ate ekigendererwa ekyo kibeera kyakusaanyaawo obulamu bwo oba kukola kintu kibi. Gwe bw'oŋŋamba togamba bantu bajja wano, togamba na bantu b'ab'e Uganda, kitegeeza olina ky'ompulaaningira. Ekintu bwe kiba kibaddewo lwaki toyagala nkigambeko omuntu omulala. Temusirikiranga information kuba information eyo gy'osirikidde information eyo egenda okutuusa mu bulabe ng'ate singa obadde ogibuuliddeko omuntu ne mugisharinga yalibadde ng'omuntu akuwa ku magezi. Kadaama omulala gwe tugenda obaleetera naye alina ekizibu kye kimu nga naye era waliwo akantu akamuvaako ne kagwa mu buliri era ne bakasangamu. Abaana b'owaka ne bamutabukira ne bagamba nti abadde alina enkolagana ne taata waabwe. Katusooke tumuwulirize then tweyongereyo maaso. Wasiibye otya Mr. Kadaama? Webale tuweereza, webale tulwanirira. Mr. Kadaama, omwana oyo ow'akakoofiira bwe buzibu nange bwe naliko wano. Nalina obuzibu ng'obwo. Nange nagenda kwala buliri bwa muzeeyi. Saamanya oba essaawa yasimulukuka etya ku mukono gwange kuba nali mu general cleaning mu luumu ya muzeeyi. Oba saawa kaakutuka bambi, essaawa yakutuka akagundi akakondo neegwa neesigala mu buliri wansi w'ekitanda kya muzeeyi. Kati omukyala jjukira mukadde ye takola ki? Takyaliko ebyo okukebera luumu ya musajja. Bawalaabe ne bajja okukyala. Laba bwe beekebeza wansi w'ekitanda ne basangayo ssaawa yange. Mr. Kadaama TV, nakulabira ennaku. Bakimanyi bulungi nti eyo ssaawa yange era bandaba nayo njambala. Bantabukira ne baŋŋamba ssaawa eno yatuuse etya mu kitanda kya taata wansi w'ekitanda. Naye ng'omuntu gwe baŋŋamba wansi w'ekitanda kya taata muzeeyi ali mu myaka 8. Ndowooza n'ebyabakazi oba yabiva nako dda. Lwakuba abasajja beeno baagala nnyo okwatirira abakazi ne waba tasobola mu buliri ayagala nnyo okwatirira abakazi. Baagala nnyo okwatirira abakazi. Mr. Kadaama kye nakola nasirika ne boogera buli kye baagala. Oluvannyuma bwe kyansukkako ennyo nabagamba mumanyi ekigenda otumala empaka, tugende mu ddwaliro.
anti mwe mugamba ne wabaawo wayiseewo ennaku basobola okunkebera ne bamanya nga oba yaneebakako oba teyaneebakako. Ne mbagamba n'ekirala, ndaba mweraguzalaguza wano, navaako waya nange. Ndaba mweraguzalaguza wano, mugende waseeka bw'abagamba nti taata wamwe yaneebakako, mujye mukole kye mwagala. Kuba mbannyonnyodde mulemeddwa okutegeera. Mr. Kadaama, nze banange nabonaabona n'abantu bano. Naye omuwala oyo kye mugamba kiri ekintu eki, ayimirire ku mazima. Era nange nga bw'agambye nti bossi we bw'aba afulumyemu ebweru otwala abaana akomawo engoye azifungizza, bannange nali ku nnaku. Abazzukulu nga bonna baafuuka bambega gye ndi, ng'omuzeeyi buli lwabeera mu nju muno nze mbeerako bambega nga 100. Naye nayimirira ne ŋŋamba nze amazima gaba mazima. Kati nno ne nteekawo mu makati gange gaapu ennene nnyo ne muzeeyi. Nga ne bwambuuza ekintu nga manyi gye kiri simuddamu. Nsirika busirisi, neesirika nga ndinga atamuwulira. Bwe ndaba nnemeddeko ntambula ne muviira. Ekyavaamu n'agamba naye omukozi nga mugamba kino tanziramu. Ne baŋŋamba taata ng'ate akugamba kino tomuddamu. Nabagamba nje temundeetera buzibu. Nze saagala kwogera na taata wange. Mwaŋŋamba yaneebakako. Mr. Kadaama oyo omuwala ky'alina okukola kuyimirira ku mazima. Oyo bossi we oba atulakinga ssimu oba akola ki? Akole kyonna ky'ayagala naye nga ye akimanyi mu mutima gwe teyakikola, asigale ng'omutima gwe agunywezeza wawe guli. Ate oyo bossi we tamufoosinga okwogera ekintu ky'ataakola. Nze Omuwarabu tanfoosinga kukola kintu kye saakola. I never. Nze ndi muntu ow'empaka. Ate naddala ng'amanyi amazima kyeki, nze nasalawo okufiira ku mazima okusinga ofiiririra obulimba. Oyo bossi we waaba akyagamba mbu simanyi omutima gwange gwogera kirala, amulaga ekintu eki ayimirire ku mazima, ate nga ye si byaliko. Naye ate alina okubeera omwegendereza. Alina okubeera omwegendereza. Oyo mukazi talowooza mbu yamusonyiwa, ayinza omuwa obutwa. Nze wano baali bakinkoze. Bandaganga abansonyiye naye nze nasigala ng'era mu mutima gwange mbeekengera. Omuntu Omuwarabu si ye muntu atandika okwekengera n'olowooza nti akusonyiye. Ekyo kyo tulina okuyimirirawo nga tukimanyi. Omuwarabu ye muntu akuwaayiriza n'ogaana nti ekyo ekintu saakikoze. Ne kimunyiiza mu mutima n'atandika okulowooleza eky'okugyawo. Obutwa mu nnyumba z'abano abantu bulinga mukyere. Obutwa bulinga munnyo mu nnyumba z'abano abantu. Kaabe mukadde, kaabe muwala, kaabe mwana. Babumanyi obutabula bulungi nnyo. So oyo omuwala alina okubeera omwegendereza Mr. Kadaama. Naye ayimirire ku mazima. Afukamire asaalenga n'okusaala. Waba musiraamu. Waba si musiraamu asabe mu ddiini ye. N'ekirala, oyo omukazi bw'aba nga amulemeddeko nnyo, buno obwoto bwabwe bwe bakumako akabaani, eryevvu erisigalako, alikwate ku makya, ku ssaawa nga 12, aliteeke ku mukono ogulya, alaamirize erinnya lya bossi we amugambe nze saagalangako bbaawo, njagala onzigyeko omumwa, amale afuuwe evvu eryo mu ngalo bw'ati ng'ayimiridde mu mulyango. Ajja kikolera ennaku nga 2 oba 3, ajja kulaba ng'oyo omukazi amugyeko ogwo omumwa.